eyo kyovula banze natandise okusanyuka okulaba nga music atandise okutrendinga ku TikTok then okuba nti ebibaddewo bibadde mu bivuga gundi nga mulesa abantu bali ba creative abajinga oli nayogera najja nayogera ekigambo nga kyakuwemula n'aba n'ekitontome oba n'eŋŋombo ne mumugamba nti muyimbi okuba kikubya abantu bakyagadde ne muleka abaana abayimbi industry mugisuula goloba abayimbi ba Nigeria bayo n'abewaffe by TV so by MC Prisaifu akansubire bitambulira ddala bulungi nnyo nako olwaleero lwennyini oluli ku ssimu yo naawe lwomanyi tuli wajaluna tugenda mu maaso n'okubeera nga ate tukakalabiza akamere weekali osobola okujja n'okalyako ate lwakino edda kapirawo akalungi n'omugaati gwa kitooka agulina gwali sayidi z'ekyali wajjala banda kireka yitirako kwagenda bwova kwagenda maaso kawa waddako waliwo akafo kalina ebyakabi byonna bakayita ekimere 24/7 akamuganda wange Jackstar ajja kusavinga bulungi nnyo buli kyoyagala omwana asobola nunaka scream naawugamu obugoye we buli obutundibwa jimu weeri kale kwegamba otuukawo buli kimu n'okifuna nga package yonna ogendera muzisiibwamu n'ovayo ng'olinga muzungu anti nga bakozeko ka massage okoze ka jimu owuze omwana anyereka ice cream baby wo bamukuzemuko kubwala ate nga n'ekimere mulidde kye bayita ekimere 24/7 Jackstar wali ajabeera akusavinga bulungi olunaku olwaleero ndina omukulu Bronic Benze naye era nga bwe mmanyi nti nno promoter Devicom wa mu Makindi muno abeera atusumbuwa so mujja tusonyiwa Devicom twamumanyiira abatulaba mumumanyi naye atusumbuwa ogamba otese yeri munaye ogamba otye promoter Devicom wamukola ki sina naye omanyi abakati tebagala online TV yonna ebebaawo obulamu bugamba ki obulamu si bubi pozigweyo sebo abatulaba n'abatuwuliriza erinnya lyange nze Bronic Benze ndi muyimbi ndi muwandiisi wa nnyimba omusajja w'ensasagge gwe batya omusajja w'ensasagge ateesemberezebwako mukazi gwe batya mu buli kimu bakusinga kutya muki mune bagamba basinga kuntya mu kuyimba naye ne bagamba nange ndaba kulimba basinga kutya mu kuyimba basinga kuntya mu kuyimba ne bagamba nange ate sina batandika kuyimba mbadde nga nze ngezesa bugezesa ennyimba zonna ze tumanyi obadde just ogezesa mbadde ngezesa basinga kuntya mu kuyimba na kuwandiika nnyimba ne bagamba ne bannange ebintu bino waliwo abigaba so oli gwe mwandikidde nnyo obudde buno omuntu asooka okulaba akujjukire mu kuwandiika kayimba ki ne mu kuyimba kayimba ki ennyimba nyingi ekisooka waliwo oluyimba lwa ennyimba nga haga Mary Butter nze nalwandika salute waliwo oluyimba akanywa kawulire stabwa natolo waliwo oluyimba nga nakuona aida mugo ennyimba nyingi oli musajja w'amaanyi ogambye atakutya gwe ntya lwaki tozeewandiikira tozeeyimbira anti kati obuzibu obuli obuliwo nti otusaasira naffe abantu abalina ebitone batono abalina ebitone bino ebyamaanyi tuli batono naye ate abaagala okukola kye tukola bangi nti omulimu guno ngeri tali mu interview bayimbi bangi bazze mu kuyimba nti bamanyi kuwandiika ng'ate mumanyi okuyimba kati ng'ate ffe abawandiika tuli batono kati mami n'oba onoogaana omaliriza otendwalidde n'ogamba nze banantenda mutima mubi kamuwa oluyimba oba kamuguza oluyimba omuyimbi omutuufu yandibadde atya omuyimbi omutuufu yandibadde ekisookera ddala asobola okuwandiika byayimba ekira yandibadde asobola okukuba ebivuga nga naye kale ekivuga kyeyasobola okwesibako n'akikuba oba jjite oba nnanga naye ng'alina mu kataaki k'ebivuga kati atabimanyi yandifuddeyo okulaba ng'ayiga yabaako kale kyayikiriza n'ayiga kubanga obuzibu tusanze wano mu ggwanga lya Afirika oba mu baddugavu nti ffe bantu abaagala ababeera nga tumanyi omulimu gwaffe naye nga tetugwagala omanyi for example kuba bulooka naye ng'omulimu togwagala ng'okola lwa mmere ya leero kati okugeza nti oba otya munnamawulire noba nga tolina laptop tolina kamera tolina standi okitegeera osobola obeera mu ntandikwa nga tobirina naye baamu n'ekirowoozo ogambe nti neetaaga bino nyina obifuna naye osanga bayimbi baffe nga n'obusobozi babulina nosoma omuyimbi ayimbidde ebbanga eddene naye nga talina wadde na muzindaalo wuwe
talinayo kwawuliriza music we nga bamuwadde okuva mu studio microphone naye nga watuuka ku mikolo baku show atenda z'abanenge gye zitakola microphone tekola mu mpa endala okitegeera ne batawanya bajjejje mwogedde kajja zasoleza akalango olabika nga mu industry eno osobola okunotisinga nti ava machi tuli bayimbi naye ona si muyimbi tulinze era n'okubogera nsobola obboogera Alien Skin si ye muyimbi ali awo naye artist mwamanyi muti ebintu okubyogera sebo Alien Skin musajja wange tojja muzalera wange musajja wange kati tosobola kugamba nti si muyimbi anti kati kankubuulire temwawula muyimbi ne artist ebigambo ebyo byawula nze kankubuulire olaba obuzibu obuliwo mutera nnyo okyaza abantu waliwo mutera okyaza ne mubazunza ne badde eno n'obalaba eno naye nga bo bye boogera balimba bulimbi artist yaani n'omuyimbi yaani kuba ndabanga ekigambo kimu naye jja si kimu kya luzungu kya Luganda. Artist ye muntu omuyiiya oba omutetenkanya osobola okubeera osobola okusanga omuntu oli nga style nga okitegeera osobola okusanga omuntu oli nga style gyajjiddemu katugeze nga asobola okujja mu industry n'abaako ekintu kyayiiya nga katugeze ayogera bwogezi bigambo n'akola poem naye ng'ali artistic mukujjukujju ng'atetenkanya ekintu ekyo muyiiya ate omuyimbi ye muntu asobola okuyimba ng'afollowinga ze bayita notes music notes zitya nti ye muntu asobola okubendinga okuba kuyimba olaba zino solofa ze twasoma do re mi fa sol la ti do ng'omuntu oyo asobola okumanya nti wano nsobola okukka nsobola okwambuka n'ekira nti nsobola otuula ku beat nsobola otuula ku nooti okitegeera ebyo byonna Alien Skin abirina anti kati kyengezaawo kugamba kiri kimu wenkugamba nti gundi si muyimbi artist njagala oyawula ebigambo bino musician and artist Alien Skin bwe yaba bandi asobola ogiyimbirako bwe kuba kwambukana kukkirira katonda situlaba nako bajja mufu n'abatunza owulira agira bwati nagira bwati naye okimanyi nti n'abatontomi nabo baweebwa ebirabo era gye balinga b'amaanyi Alien Skin nteekayo nasu yange eno ssebo musajja mwe byonna abikola ayimba byogambye ekitontome n'akiteeka ne mu live n'akikuba kiremye abantu bangi nnyo wano kyemuva mwamuyimbiza oluyimba lwa gundi ono lwa Aronix ne mugamba nti yaluyimbye muyina bino ebintu bitandise oteeka mbabita ewayi bitabati oyitegeera tulina mugwa kiri kimu is a hard working man ate ali blessed katonda amuwadde omukisa naye bana ekintu kye bayita okuyimba kirala omanyi saagala kulimba ekintu kino engeri gye twafuna kuba musajja wange engeri ekintu kino njogedde ebigambo bino bitegedde artist anti bw'obinnyonnyodde nga byonna abirina akolifayinga okubeera byonna by'oyogedde asobola okuyimbira ku live bandi asobola okuba kanenaaka yeki drum sikunenyolereza toliwo okola mpalana onokola empano okitegeera ngane olaba kankubuli obuzibu buliwo ye waki waba ayogera ng'ayogera ebyala ali ng'ayogera ekituufu kati ate nze wenjogera ekituufu kiba kibi kubanga nze gw'oyogera ndi musajja omukugu anti oba omuwaayidde kyesaagala ekyo omanyi lwaki mbagambe bane n'okubeera artist si musango n'okubeera kyakologo si musango nedda omanyi lwaki wokusobola okakasiza nti nze ndi muyimbi ate si muyimbi tusobola otuuka ku music session yonna nenkuwata ekivuga nenkikuba nemugamba naawe kuba nenyimba akantu akasobola omulema okuyimba naye ate talina kyasobola yimba kisobola kunnema kuyimba kati nkubuulira bisoboka pate ndeka nkube pate tuwulire anti kati obuzibu obuliwo nze ng'omuyimbi ndaba mba njogera pate ndeka kube pate kati nze omuyimbi ndaba awo mba siyimbye ati kati nze ndaba mba siyimbye oluyimba yandi luyimbye atya kati wekiteeka pate okireke kati mpulira wate wekireeta mugunde ate kiba mba nyina okivuga nekijja mu music oyo omuyimbi wange naye kati abantu bangi nno abatali bayimbi kankubuli nga baartist kati Gravity nga naye muyimbi Gravity naye mutontomi mwe temwogera ba poet bano bawangula n'ebirabo babawa n'ebirabo
Bayimbi mbadde mmanyi kasita kyoyogedde kifuuka musical oba ofuuse muyimbi. Ekintu kye bayitwa music kigenda wala. Yawula omuntu asobola okwogera ebigambo ne muzeeyi juzi yayogera mpenkoni bateekako music. Abantu amba bafuula abayimbi nga si bayimbi. Kyova mwalesera bino ebya AY babita AY. Lwaki abantu mugamba nti nno si bayimbi ate be basinga okukuba mu Uganda budde buno be bajjuza ebisaawe be bajjuza buli kimu. Okay, abantu abo kibalina ki Katonda munna atalina manyo Katonda gawayi mnyama era nze oluusi nandinenyeza Katonda Katonda tanenyezebwa. Katonda abantu abawa nnyo omukisa. Famanyi okuyimba kimanyizo n'olemerwa ofuna manager. Ninusenga omwana ng'abuukabuuka awo awunya n'engatto kigigu n'afuna manager. Zinkubuulira. Musajja wange omuyisizaamu eggaali. Oli lulwedde kuba atambula n'eggaali eyitamu. Ye ate kyali wange kuba naye tuli mu kwogera. Tasobya. Anti tasobya naye ate nange sisobya. Bronic alien omumanyi. Alien mumanyi tasobya ne nange sisobya. Kati njogera mazima. Ekizibu kyewandinenye ate balira oyo omusajja mwagala nnyo. Omanyi waki mwagala nnyo? Ye muntu avuddeyo ne yejjayo ne yerwanako n'alaga abaana nti nange tusobola okikola. Nga si muyimbi. Nga si muyimbi. Anange. Bazewo ne bannyawo onansuseeko tosobola gamba omuyimbi Bebe Cool gwe yateeka ku Bebe Cool list nga #1 artist 2023 yawangula awards zonna ne ziggwayo. Kyoyogedde munga #1 artist kati obadde kugamba n'owakana omuyimbi #1 musician wa #1 artist Bebe Cool kye ngambye si muyimbi. Bebe Cool list ebeerako bayimbi. Obuzibu okumanya oyagala okumanya n'okutegeera. Nze ndi musajja amanyi omukugu mu music. Manyi ekigambo kye bayita musician ye muntu omuyimbi. Omusician ye muntu omuyimbi nga alina ekivuga kyasobola okukuba. Okitegeera? Omuntu omutetenkanya akola ati we n'amukola n'amugjamu ekintu abeera artist. Kyova olaba lwo kye bagamba nti ze performing artist, ze recording artist. Ebyo nambi nnyonnyola. Kati recording artist ye muyimbi asobola okubanga is far better in recording in a studio. But we kiba kizze outside nga tasobola ate kiperforminga. Tolaba yabayimbi nga mu studio ayimba bulungi. Niwe omuleeta ku live nga kyayimba tasobola kiyimba. Oyo recording artist. Era bisinga ba recording artist babakozesa nnyo nga ffe abawandiisi. Tuobeera mu studio najja na recording ennyimba z'omuntu. Kuba writer amu batamanyi kuyimba. Oli naawulira oluyimba najja n'akola kinaaluddamu n'aluyimba. Ekirala performing artist ye muntu asobola okujja na performinga nga mu mutuufu mugamba gundi is a performer, is a performing artist. Yombi Alien Skin is a recording artist, is a performing artist. Alien Skin kugambe artist Anti ali cheap. Recording artist, performing artist. Artist performing artist kangamba bwentyo. Kubanga is a good performer. By the ne studio sebuli yeye wandikira music we yabeerawo nga yamudirectinga yamufulumya kati ogamba oti atino si performing artist eza program neggwa naye nze nkubulidde ebituufu okitegeera ekikulu obuzibu mukyaza abantu abatamanyi bintu bino ne mubawo oba naye buzibu sikunenya muleka bemulaba obuzibu nange bwenfunye kwe kukyaza omuntu nedda ayagala okussa wansi Alien Skin. Toyogamba kussa wansi ayagala okunnyonnyola ebintu ebituufu music industry. Nedda okussa wansi omanyi nandigambye okyali fala nnyo si w'amaanyi naye muyimbi w'amaanyi artist w'amaanyi. Okitegedde w'amaanyi ntereeza artist w'amaanyi. Artist kye ki mu Luganda? Artist ye muntu omuyiiya omutetenkanya. Bayiro oyinza n'omwongerako ne mugaa creative artist. Ekyo nakyo nsobola okimuwa title. Kubanga ye musajja yayiya pakita n'aleeta ekintu is so creative. That guy is so creative. So creative. Tiyakomako n'aleeta namba za packing tikita.
omuntu mbadde manye kimufuula ow'enjawulo kwe kuleeta sitayiro etabaddengawo n'agiguza abantu ne bajagala. Kati kankubuuza wakimwagala omulimu gwaffe mugwonoone fe abayimba ate mugambe abayimba munaatufuula baki ng'omuntu asobola kati kankubuuza ekibuuzo Little Boss ogenda muyita ki? Can Ryan Skin sing like Little Boss? No, the guy has sung. Katonda tobolaba ne mmaje waliwo oba mu ba security waliwo abapoliisi waliyo simanya ab'omu bwengula simanya ntino mulimu ebika naye nga bonna baki waliwo ne counterterrorism. Kati gwe kiweerabidde kiri kimu oli osoneyogera point ekyola okyaza abantu wano naye nze nkujjiridde kati oyogedde ku bapoliisi okimanya abapoliisi bakwata AK47 abamagye bakwata AK47 eduties zaawukana naye lwaki abapoliisi tebabayita bamagye? Kati ne music industry waliwo ba counterterrorism waliwo aba local defense waliwo ne bana abakuuma ababasibe nga nabo bakwata mundu. Alien waki alien bamuyite wa poliisi okitegeera edda kati gwe kenyini obyogedde gwokimanyi bana basecurity abakuudo nabo bakwata emundu. Okimanyi omusajja gw'oliko ye yeetise Uganda yonna omwaka oguwedde. Wakanye ani amusizza wansi okunyonyola ettulu abayimbi bammwe abayimbanga ennyonza babaddewa. Buuza ekibuuzo gwe omubuuza kati nkubuuza kibuuzo gwe kennyini okuddira omuyimbi ne mulambika mu ttuluba mwateekeddwa okulabika like nga onogamba sex yeri kinti female ono male musango okulambika omuntu ekiti mwagwa musango gufuuse musango e Uganda okugeza gwe kenyini wenkubuuza akuba style ki Alien Skin? Alien Skin akuba kitwandise ekidandali njagala ombulya style gibayita ekidandali. Big Eye yatandika gundi music tumanyi reggae tumanyi raga dansolo gwako reggae tumanyi raga tumanyi afrobeat tumanyi afropop wano mu Uganda gwe baganda wazanga band ne dansolo tumulini waliwo ne dancehall kati Alien Skin akuba dansolo raga dancehall Alien Skin akuba dansolo kati waliwo ne pop music. Lwaki wengezaaho okulambika omuyimbi wo bwagwa gwe ate musango? Alien Skin akuba dansolo akimwolereza ne bane yalaika mwamwagala bwagazi kubanga ne tuyogera amazima ate ye amazima ge bagogera mugatwala naye ate buli muntu mulala avayo okwogera amazima ati abaziza musango nze okyali mwagala nnyo nenze ebyokudda wano banne byonna ebyogeddwa byononga omuntu si byakya neeno baba giddukanya kubanga mu obukugu bwa music industry kulimba abantu nedda obuzibu bw'ensanze buli bumu ti ekintu kino omulimu guno ngumanyi nnyo singa abantu abatwawayo n'obudde ne tuguyiga kati ffe ate abeewaayo obudde ne tuyiga emulimu gaffe mutufudde basiru. Gweokimanya Alien Skin essaawa yasobola okuba ansinga ebintu bibiri. Alien Skin ansinga ettutumu n'okumanyika ebikago ne ssente naye tansinga kuyimba. Fine okuyimba oyinza obeeranga eggono gwoba olaba nedda toteekamu towolereza gwolaba nsinga okuyimba gwoba olaba nsinga okuyimba muyimba Alien Skin muyimba janula zanjawulo janula kijye gyalina eriwa dansolo si dansolo si bwatyo nze nagamba is a creative artist kati byayimba babita batya omuntu asobola okugattagatta ebintu ayinza n'okuba oyogolaba ayinza n'okuyimba sitayiro nga 10 naye ng'azigase mu sitayiro emu naye neweebuuza naye n'omubuuza n'agamba nyimba ki n'agamba nkuba bukubi. Tolowooza nno ye muyimbi omutuufu olina okugatta ennyo. Nakugambye artist creative artist mukujjukujju agattagatta ebintu kati gwe kyenagambye ekyobukujjukujju gulabite mukujjukujju okujja ebizibu nabireseka ate tofuuba nnyo kubijjukiza omwana wange oyo kati ate kibi okuba omukujjukujju lwaki kati kambuze kikuluma okugamba nti musinga okuyimba nga nawe olaba byennyimba byanjawulo ku ye bye byomuyimbi ddala gw'ojjawo moral authority ogaye no byoyimba byomuyimbi ddala ebyesi byamuyimbi ddala kubanga birina melody birina direction ebize tebirina melody nedda mugasigasi muyiiya oyo ye mutetenkanya era kyova olaba nempola melody kyeki melody bwe buwoomu obubeera mu music
nga bulina direction gye bukutwala ng'era obuwoomu obwo ne bwoba olyawo bukusika gwokimanyi njagala katwogera amazima sobola okuwulira oluyimba lwa Ainskin weesisiwala naye ate oluyimba lwagundi ati nkugamba twogera bya ddala gwokimanyi abantu baawulira oluyimba lwa gundi olinkyawako bbuba n'omuntu neweesisiwala nedda tolinawe gwe ennyimba z'owulira neweesisiwala ku mukwano kisizira ky'oyimbyeko omusajja yayimba oluyimba nkomyewo mama ne taata naye nga siina moment oba na feelings z'olina naye kakati bw'ogenda tugambe kale kuba yayimba za mabaala wuliriza bw'ogenda mu mabaala nebbaala n'ogifuluma nga tebakubye luyimba lwa pate okimanye ebbaala ogamba ekuboye anti kati wulira naga ekigambo kambuza ebigambo bino gwe wabiteekawo ku nsi melodi gye yakireeteramu omudigido ogwakijjirako oli newsaka ne news reporter gwe wabiteekawo tebyawukana byawukana oba tebyawukana naye bino tebiriko ekigambo news ngambye news ani news reporter yagasaka news anchor yagasoma kati kibiiki ekigambo okuba ekyandiwadde no kikunyiiziza kiri kimu kwe kubanga Ainskin ekintu kyakwata kiriyo naye kugamba ekintu kyakola gyekirera alina netulubamu omusa omusiza nnyo nti si muyimbi si kumusa ngambye nyina etulubamu emusa kati gwe okusengeka ekintu bwe buzibu bwo tosobola kyogera ku Ainskin omuntu namulambika kyekibi naye Katonda yennyini yatulambika nti gwe olaba oli musoga ono mulugwala ono wanjaza kati gwe kyolinda kyowolereza nti engeri y'Abaganda gye tuli abagezi nti oli wayogera nti Muganda kikuluma nnyo kulwokuba mugezi osinga ku balala kati ne kino we kiri ndeeseemu bw'oleeta nno Abaganda abagezi nga waliwo Abazungu oba olimba kakati kyekiringa n'egundi tinno tosobola kugamba nti nno Ainskin si muyimbi nga omwaka ogwedde yeetisa abayimbi bonna obuyimbi mu luzungu kyeki obuyimbi musician kati musician wakitonoonyereza nga oli munnamawulire ojja onoonyereza musician kyeki ye muyimbi kati bagamba musician ye muntu alinayo n'ekivuga kyasobola okukuba gambye Ainskin akuba okitegeera tomulaba ku live ze nedda laba kati ate no DJ sebo n'okuba akola n'obwa DJ ekigambo artist yagala kiveewo artist anti toyina kireetera ku Ainskin olina muleetera ku kya muyimbi ate owakabi ayimba obulungi kino kibuuza gwe waliwo omuvubuka badde ayimba yava Ainskin bamuyita Biswanka ne Ainskin ani asinga okuyimba bwe baba bagamba nti omuyimbi kyebagamba ani asinga okuyimba ate kati obuyimba ate oba tolina ddoboozi okuba kuyimba kagambeyo ekintu kimu no si ddoboozi senga oba tolina ddoboozi kitegeeza tolina kuyimba waliwo abayimba we twasomera wekibanga kuyimba kwetaaga maloboozi kitegeeza senga tekyali bwe kityo buli omu yandibadde ayimba kubanga alina eddoboozi kagambeyo ekintu kimu we twasomera kannayi kakusomesa music twalina abayimbi kwaya nga tulinamu aba alto aba tena aba besi n'abegundi endala kakati eri ebeera kwaya mwena nemukola ekintu kimu naye sinsi eno tebeera kwaya eno buli omu owa alto ayimba mu alto ye owa tena n'owa besi kakati Biswanka babeera ayimbira mu alto Ainskin ngayimbira mu besi tekimwajjaako nti no bonna bayimbi yagamba nti ayimbira mu ki Julia mwayimbira kati kankubuulire okimanyi omwana asobola okujja n'atandika okugattagatta ebintu bye ne biyita abantu babyagala nga newaba azanyiikiriza buzanyiikirizi nga tebiina na gundi ngeza bugeza lwaki wendeeta example ogireeta kwoli ngeza bugeza kati nsobola okugala kiri kimu tukkirize tugaane is a creative artist nti musajja mutetenkanya mukujjukujju muyiiya mulungi is a creative artist Muganda kati kankubulire Uganda kati kankubuza ekibuuzo kino kibuuza gwe we bakeera enkya nga baweereza nga bayita bayimbi Uganda egende twagala Uganda tugiweeyo mu nsi zonna zireesa abayimbi kati ne Uganda mulondemu abasobola okukiikirira Uganda bayimbi ki basooka okulonda
tolowooza ekyo kirala kisinziira because labayo tuyinza okugamba katwaleyo wuliriza maama Nandujja kuba representinga culture yaffe era gye music gwagira ng'ayinza tuyisaawo muyimbi nyimba yeddala towulira nti muyimbi eddoboozi oliwanga gona oligenze music is something with melody with lyrics bye byonna bibeeramu skin ng'ayina lyrics ennu melody that is what there is what we call good music and bad music. What do you mean by sweet? Sweet kuba kiyinza okubeera nga kikusweeteringa ekyange ewange nga si sweet because my music bamuga is organized sound. Lwaki bagamba noise is disorganized sound? Wati onokizula nga bayimbi bali mu noise. Bugeza onokisanga lumu nga bayimbi bali mu noise. They interpret noise. Bugeza nga they interpret noise. Tulina awo ayina noise. Ati sokoleke onokizanga ba interpreting a noise because baga music organized sound. Kitegeeza bye ebintu ebiteeketeeke ebirungi back to his instruments ebirungi ebiri organized ebirungi ebiwoomu kati ne bagamba ebitali biwoomu nga ani akola noise kati mbayimbi baffe betulina tobalaba gwe kyogamba baleekaana tobamanyi nga bwe tubeera awo ne bateekako ogamba wayi tondeekaanira ani tomanyi kati kankubuza ekibuzo bayimbi beka bawulidde bagenze ne bakola ne concert ne bafulatinga ne babayo nga n'abantu bayomba n'okuyomba lwaki abantu bayomba ati ngamba gwe tobiwuliddewo ku bayimbi sina gwe mmanyi oyo kubanga teri agenda kukusiba ani yafulatinga wano ati ngamba nze abayimbi oli munnamawulire sijja kusakiranga mawulire nga gwe togeza anti kati olunoonyereza mbuuza abantu amanyi music ogambye omanyi music anti kati ndikuggwa amanyi music genda onoonyereze lwaki ommenya anoonyereze sakizange lwaki oyagala ozivuma labayo oyagala nnoonyereze ku bantu abatamanyi music kubanga omuntu atamanyi music tajja mmanya nti ono afulatinze ono tafulatinze naye kati gwe amanyi music osobola okinyonnyola ani yali afulatinze kati kyembadde nkusaba kiri kimu nsaba ogende okole ne page namba onoonyereze mu Uganda abayimbi n'abaagala okuyimba n'abeerimbika mu kuyimba owulidde waliwo tulina abayimbi onoonyereza abayimbi with example tutandikire okwo abayimbi tulina ani mu Uganda abayimbi bangi radio yali muyimbi Aziza Zioni muyimbi Little Boss muyimbi Jamie Kalicha muyimbi andi njogera abantu bangi kati anti bwe obuzibu kati bwenfunye naawe nti nno bonna boomenye kati gwomanyi nti n'abayimbi wanti nkuwulire kati ogenda kulanga mbenya ne style endala Fefe Busi muyimbi is a super talented rapper anti nkyakumenyera nze nyina listi yange The Agent okitegeera ano oyinza ogambenya style eri Bebe Cool anti nkumenyera Jose Chameleone ekitegeera enjawulo eri wamu nti waliwo omuntu gw'owulira nti muyimbi ddala n'oli ayimba naye n'omuyimbi ddala omuyimbi ddala yaba omuyimbi kati kiringa we nagamba nti oli Muganda lwakuba wajja n'osenga mu Buganda ne bagamba naye oyo Muganda ddala ani aba Omuganda kambuzeemu anti nze moderate akati kambuzeemu ne bagamba tugeze oyo taata we Muganda naye maama we Mugisu ngeza bugeza ne bagamba ogola maama we Muganda taata we Muganda ani abeera Omuganda ddala style ya alien kituufu ekyo kati alien mu style ya alien skin ani omuyimbi ddala n'omuyimbi mu style ya alien skin naye ono nsonyiwa naye Muganda mu style kubanga ne style yennyini kyokuba nti omusajja oyo muyiiya tukyanoonya abagiyimba abawera naye mpozi n'omulala kutafunyeyo owookubiri Gaza erandise okukola ki okuyimba style naye nga style eyo mu butuufu mu Uganda Tomudya naye agiyimba avubuka ono bakola bakala baami bayiiya
alien skin wabera agulumiza abaana abato abamukkirizamu ne bayimba kyatandiseewo kati kankubulira obuzibu bwange nyomanyi omuntu atakola kyaddala nga ffe tuli mulimu guno nga tukola ebyaddala wali baddekawo n'olaba nga oli azanyira mu mulimu gwo gw'amawulire alien skin azanyira mu kuyimba kwammwe buli wenjogera toteekawo muntu okitegere sewo mukama wange ndi wano nkolera abantu kino njagala obeere mwenkanya tubeera weewo n'otunuulira omuntu ng'ayonoona omulimu gwammwe n'onyiiga njagala ombule mulaifu oba tokirabangako aba ayonoona kituufu gayonoona omulimu gwammwe akisooka agwerimbiseemu ekyokubiri olaba agwonoona bw'aba ayonoona tekikutukangako nkiraba era mbalaba mumawulire senga obadde olina obusobozi nga gwakulira amawulire wandibadde tomuwandiika tobalaba naye mu kuyimba ani ayonoona omulimu gwammwe kyogamba alien alimu agwonoona saagala okozesa example ya muntu omu kumwesibako okitegeera ogambye si muyimbi nedda saagala okozesa example abatali bayimbi bangi ogambye alien Gravity is a creative artist. Gravity yakuba wina ojiwulira. Ate yayimba chorus. Wachi chorus yakuyimbira nnyo King Sayad. Mane ani yalimba. David Utalo si yayimba chorus. Ayina ebijanjalo. Enyimba esinga olungi zonna zoyogedde owa melody yaziyimba. Okwepiica. Kati kampuli abayimbi wachi bali creative. Era okubeera creative oba kyetaaga nnyo okukolako n'abayimbi ddala nti waakolako n'omuyimbi ddala n'akolaboratinga naye ekintu kye kimwongerako mileage ebyo naye wabirabanga n'abazungu baabikolanga bakola kibayita gundi waliwo kibayita crank music nga olaba ennyimba ezimu nga basooka oli n'ayimba akalowoozi akalungi rapa n'alyoka ajja kyabasupportinga nnyo musical mu America kati nga bagenda omaliza bagamba lino is a complete song oluyimba lulungi so alien yandifunyeyo biswanka era simanyi omwana oyo lwaki amuleka n'ayita wala oyo omwana yandibadde tamuta kubanga nedda kyakola si kibi yasobola n'obutafuna nedda kyakola si kibi yasobola n'obutafuna nasigala ngize creative artist asewo ne bannyabo ngezezzaako omusajja okumugamba ekituufu naye alayika awakanye mulekedde bantu mwekolereko nange mbabuulire ngezezzaako okunnyonnyola ebika bya music n'okulambika abantu bano bagwa kati banaye kati kankulage kibi nnyo okunnyonnyola ate n'owakanya ati ndaba owabya abantu okivuga mu sayidi yakuvoola nedda obutamanya tebukugisaako musango gwe kennyini nkusomere nti mmanyi nkulage nti nkoze research ku bye mmanyi gwe kimanyi nti waliwo comedian ngali versatile ne wabeewo ne stand up comedy versatile tewaliyo bantu bamanyi stand up comedy kati lwaki mu music wenkinyonyola ate kikunyiiza ati mu music ogambye abamanyi okuyimba n'abatamanyi ngambye mu music waliwo abamanyi okuyimba n'abatamanyi ekyo nza kikunyonyodde nti nno bali hasiriki sokoleke ogambye abatamanyi kuyimba manyi kyaba alina okukola arunning wali mu creative artist nti yeetegekategeka ne yeepangapanga n'abaako kyayisaawo abantu omwagalirayo ku kyakola kyotategedde kikino olesa example ennungi nnyo mu bakomediyani ne tugamba nti netulinamu abazikola stand up comedy naye nga balungi mu ekyo era nga bakomediyani b'amaanyi kati nga balungi wulira nga balungi nga ba artist balungi n'ebino ebigambo byenjogera bituufu ne wonoogenda n'obisomako dictionary n'ebigamba ononoonya n'oneetondera teriyo kigambo kya mbono muyimbi ono artist tekiriiyo kuguga ogolinge si we kiri wonoogenda n'ozula ebigambo bye ŋŋambye onookoma n'oneetonderanga n'enseeraba anti teriyo kigambo kuyimba onookoma n'oneetonderanga bigambo ki ekigambo kyenyonde musician bwe bamutegeeza waaba ategeera olaba oba omuyimbi wo okimwambaza n'olaba ne artist olaba oba omuyimbi wo gwogamba okimwambaza olaba ne performing artist ne recording artist okitegeera ndaba abantu abo onoomala obinoonyezaako n'okola research onookomawo nonetondera n'abalabi bano kimanyi balina amasimu gaabwe bagende banoonyereza tebagenda kwetondera kuba oli muyaaye oli mulimba bwoti kiikino nakyo oli mulimba ne mu kooti bagamba kisoboka okubeera kino bwe kisoboka kambuze osobola okunsinga ano twogera
naye ate nange nsobola okusinga okikkiriza ekirabikira mu giraasi nakusinga ogenda kukola ki onompa kamera n'omuzindaalo tosobola kugamba nti no alien si muyimbi ekyo kibi kimenyewo kati artist kizibu ki kimenyewo alien skin ye muyimbi w'omwaka oguwedde ogamba ati si muyimbi yemuki ye muyimbi w'omwaka oguwedde ani yalamula ani yasala awaadi zonna gwe zaalonda bebe kulu lisiti ye yasooka IPP award ye yasinga zino award zimanya high school award ye yasinga yalina oluyimba olusinza otrendinga omwaka n'okkuba pate ogamba otya nti no si muyimbi songo boost egamba etya tebamonitoringira ku songo boost bandange songo boost eri peji ya muntu gundi ya muntu kati nga bwe siyinza kudda wano neŋŋamba ezo okuba ekintu sendi musajja wange naye akimanyi ku songo boost sikwe balitaminingira oluyimba tino lukubye nnyo bwe buti kubanga music we Uganda 80% akubwa mu mabaala 20 ya monitoringibwa ku music ku radio ne TV kati music walien fena tukimanyi tino media ezimu zamubaninga ne still nakuba njagala mugambe nti mu artist bane ekintu kye muteeka musieka ya kirimu mulimu abantu bangi abakirimu muteeka mukuba soka owulire njagala owulire ekintu kino y'omu ku artist abakoze obulungi omwaka oguwedde sinema kati kankubulire sinema kuwakanya ku bantu bakoze bulungi tereza olulimi y'omu ku bayimbi abakoze obulungi kati ne ate artist ojja kwesanga nno nga atakyagala nnyo nga si muyimbi nga takyagala nnyo kyamuga era yakugamba n'okugamba ebintu gye bijja mu bigambo nze siri muyimbi yayole we yakyogerera nonyereza ku internet n'abagamba nze n'agamba n'okugamba nze ndi musumbuyi n'agamba n'okugamba nze saawa yonna ennaku z'omwezi eti mpumula okola ki okuyimba atali muyimbi awumulashi kati ulya yeekuba jje yagamba nze siri muyimbi aina agamba mpumula okuyimba ekitegeeza muyimbi anti kwati soko ulira ye yennyini yasooka ne yeegaana nze siri muyimbi nze ndi musumbuyi boy okitegeera n'agamba bwati nze n'ebyokuyimbayimba byammwe owulira mbiwummula yagamba n'ebyokuyimbayimba byammwe basebo ne bannyabo munatusonyiwa olw'embeera gye mulaba naye mbadde nsaba muteekewo komenti awo mutubuulire alien skin muyimbi oba si muyimbi ng'ono bw'agamba nze mbagamba nti musajja w'amaanyi nnyo muyimbi w'amaanyi nekolola yabaako ow'amaanyi ŋambye muyimbi w'amaanyi kati ulira ekyokuba omuyimbi osobola n'osanga omwana n'akola kasikiiti ne kaba ak'amaanyi ne katrendinga osinga taliwo kagundi akatrendinga ennyo kaali ka muyimbi nti fe abasajja twabaleka bakole kye baagala kaali ka muyimbi yayimbye gwe yagambyeko muti muyimbi tenge trendinga kabaka mwanga kakati ngasobola okubeerawo n'akola obulungi n'aganja n'afuna erinnya lwaki tomuteeka mu bayimbi lwansonga nti kyenva simuteeka mu bayimbi okuyimba ngeri gye bakunnyonnyola kwe kuleetera abantu abamu ne beesengeka buli omu n'omuteeka waajja bakunnyonnyola batya ekyo ekijjisaamu alien skin engeri gye bakunnyonnyola bakulambikira omuyimbi aba atya omuyimbi yaani ngera wekiba nti buli muntu tasobola genda n'abanga musawo anti okubeera omusawo olina by'oyitamu fuuka ki tubeere ku bayimbi mbuulira alien skin kikyatalina kimuqualifyingisa okubeera omuyimbi kyatalina ekimuqualifying okubeera abayimbi ekisookera ddala simanyi talina bivuga byamanyi kukuba nkugambye amanyi tamanyi talina bivuga byamanyi kukuba ssebo amanyiddwamu tamanyi tetwagala kuwolereza mpozi ayige okitegeera ekyokubiri talina ddoboozi bwe buzibu bw'oyagala ddoboozi ki ate omuyimbi oyimba otyanga kati waba abayisa abayimbi kati kankubuuze mpaka meka zoolabye nga omuntu ajja n'ayogera ne bamugoba we bayise bayimbi nga z'abayimbi bameka boolaye ne babagoba kitegeeza kati kankusengeke ne kino kyova olaba nti empaka z'okuyimba babaawo be bagoba
Alex n'agamba Alex mukulu twayise bayimbi si boogezi kati alien skin pate yalwogera bwogezi gwolaba yakola ki yali creative mu kintu kye sebo oluyimba yaluyimba sebo omuntu wali ewamwe boogera bwe batyo dipereze ekikopo mpereze ekikopo era kiwono kigwa mutola gwe mwana gwe mpereze ekikopo nja kukuba gwe mwana mpereze ekikopo naye nno nja kukuba osobola kiteekamu olaba ne gundi wulira sijja kuswaza bakitaddemu turaka sijja kuswaza bakitaddemu turaka Pentagon bakitaddedde ngoma ogezaako gamba yali abyogera bwogezi pate kati kyesaagala tuwaka okimanyi nti nno otyobodde ekitiibwa ky'omuyimbi w'eggwanga si kutyobola kitiibwa nkiddamu mwawula temuzanyira mulimu gwaffe kino nkibagamba mwagadde okussa abaana abalina talenti abayimba nga mubafuula abatali bayimbi kulwokuba muli ba creative artist mujungajunga ebintu mmwe ne muba bayiiyayiya ne muba n'emikisa gyammwe ne muyisaawo ebintu ne mumalamu abantu abayimba ebyaddala abantu abalina music ne mwagala bamalamu essuubi ng'ate bayimbi ne mutandika industry givugira eyo kyova olaba nze natandise okusanyuka okulaba nga music atandise okutrendinga ku TikTok then okuba nti ebibaddewo bibadde mu bivuga gundi nga mulesa abantu bali ba creative abajinga oli najja nayogera ekigambo nga kyakuwemula n'aba n'ekitontome oba n'eŋŋombo ne mumugamba nti muyimbi okuba kikubye abantu bakyagadde ne muleka abaana abayimbi industry mugisuula golaba abayimbi ba Nigeria bayona abewaffe ebyo byemuwolereze Nigeria bebakola ebyo muwolereze Diamond Platinum gyabo basebo ne bannyabo ono ye Bronic Benze osobola omunonyako n'omugamba kyoyagala omugamba ulira ebyo bye muli mu kuwolereza Tanzania byekola ebyo bye muli n'omusajja wuyo akiraba amasebo bino bali mu kuwolereza kanso muveeko Nigeria byekola tesobola kugamba wama alien skin muyimbi si muyimbi abantu babali boogedde muyimbi abantu boogedde muyimbi sebo kituufu ebintu ebitekniko tobibuuza abantu batali tekniko kino nkikugamba alien skin si muyimbi alien skin is a creative artist is artist an artist ye muntu asobola okugattagatta ebintu n'abiyiiya abantu ne babyagala okitegeera sebo ne bannyabo programu ya leero ngenda gimalira wano kubanga balapa betulina njagala tubeere serious balapa betulina betugamba nti balapa osobola bageza ku banaboy ate yagala bonna abeere banaboy uli banaboy ng'ayimba ne waba anapinga ayimba fefe buso omumanyi ne Shaggy arapinga naye awulira nti muyimbi lwaki mwagala okukonya abaana bano lwaki musuula ekintu basebatta kye balwanirira oyagala buli omu abeerenga sebatta nedda saagala buli omu abeere buli omuntu wano mu Uganda olina trend gy'oli ebintu bino engeri gye bitalinaamu interview saagala mwonoone kintu muganda wange lwaki nkomplaininga ku kintu kino mmwe abalaba abaana abalina amaloboozi abaana abalina ebitone nga Aronix nga balito boss babadde batuuse time nga bali disappointed nga balowooza nti wovaayo n'oyogera ekitontome nga bafa kati kola bitontome bitunda ti wavaayo n'ayogera ekintu nekitunda wekityo etrend gye tulina okugenda akubuuzeyo ekintu kimu oyagala ffenna tubeere mu nnyimba za kyaki mu ndongo tunaakubayo ki ombuuza ekibuuzo si musango okitegeera si musango kubeera nedda si musango kubeera omukujjukujju n'okola emmere ya leero simunenya tegeeza buli omu alina abamanyi abakola ekintu ekituufu temubavolesa na bantu abo kiba kibi gwe olaba ebbanga lyomaze nga wagenda ku kampasi n'osoma bwannamawulire nga n'ekitono okirina omuntu n'avaayo atamanyi bwannamawulire avumaganya n'omulimu gwammwe ne muwagira abantu abo bajje nga mmwe abakola eddala ekintu ekituufu kino kyenkola ndi mukulwanirira mulimu gwaffe ti abantu abakola ekintu ekituufu mbawe respect mu barecognizinge naye mulimu balinyisaako bano abajja ne bajinga ne banoonya emmere ya leero tolaba nti nno okumanya bayimba bulungi naawe kyekyakujje mu ziri melodi zo nojjeeno mu danso kubalaga nkuba kyenaleese kiri kimu kyenayongedde just nakunayongedde okuba urban music kyeki urban music yekuba music katugeze nti waliwo kye bayita urban
ne ngono ga urban centers kankire mwene nti ekibuga nti waliwo music ow'abantu atrending ow'abavubuka yo nti beba alien ge bazanya anti ulira kati kankugambe ebintu byetugamba music w'abavubuka oli asobola okuba omutetenkanya n'atetenkanya ebyabavubuka yasewo ne banyabo mugende ku YouTube yono akayimba mukawulize mulabe nti nno byasookamu yabivaamu olw'okuba tebikola ki ndo bayita searching kati mwenna muyimba kyeki butolaba ensobi gye mukola abayimbi mwenna muyimba kyekimu mwawukana kinedde nakoze olimba bannange kyovola yamukoze nnyo njagala olunaku lumu nga mujjayo eno AY gye mwateekamu omusajja mumulete ku stage ayimba oluyimba lwa gundi Aronex njalwala ate bonna banaayimba ekyo bannaye waliwo wooteri ezimu nga zifumba katogo endala zifumba munyige muyimbi ebintu ebyo n'owo bimuleeta abiyimba era abisobola naye ate waliwo omuntu atasobola kuyimba byaffe taba muyimbi kuba lockdown lockdown oluyimba lwani mpozi yayimba gwe kiyimbe nkiyimbe okumanya abantu abo si bayimbi kyobola nti nawe atali muyimbi osobola biyimba